nga tebategedde naye baba nga bategedde. Twagala kubaanirizaako mu linnya lya Katonda. Ng'ogyeko ne bayibu yokka naye ndaba okusoomooza okw'amaanyi era si mu wekitiibwa Ssekiboobo njagala okusaba Mpulidde omubala gw'obwannalulungi nga gulimu obulungi ate obulungi. Tuli basanyufu nnyo eri abatesitesi olw'okusobola okutegeka bye tukola wano mu Buganda, engeri gye tutegekamu emmere naddala abaana abato abatalabangako abatabeerangako mu byalo. Tubaaniriza ku Atamba Farm era tutegeka ekiseera kyonna tujja kuba tulangirira abantu balabe bye tukola. Era tulina ne wine akyasinzeyo obulungi wano mu Uganda, Shula's wine. Era twaniriza abantu mujje mulabe bye tukola ku faamu, ennima ennungi ey'omulembe, modern farming bye boogera bulijjo ffe tubiina wano mu Kyaggwe Embalala, obudde mwa Embalala bayitawo Mwanyanjiri. Era tubaaniriza essaawa yonna. Nayise n'omukulu ye King Edward Nono n'obuwangwa ate era ne tourism. Owekitiibwa Patrick Ndoza oliawo Patrick Ssekabembe webale nnyo. Njagala okwebaza ne bonna b'okola nabo mu ngeri ey'enjawulo. Njagala kwebaza meeya wange Christopher Kaddu Namutwe ow'omukaaga, sebo webale nnyo, ebalire ddala. Ate njagala kwebaza n'abalala bonna ababadde ku mukolo guno naddala ba sponsors. Wentudde waliwo Kakwenzire family, tubeebaza. Thank you very much for sponsoring. Njagala kwebaza Bredo, njagala kwebaza n'abalala batadde ssente mu kintu kino. Ate njagala okwebaza mwenna basebo ne bannyabo abali eyo, kubanga ekintu kino kitututte ku muleefu endala. Era njagala okwebaza obuwanguzi Kyaggwe bwetuuseeko, kubanga ekyamazima Kyaggwe tekyali ku leevu eri, tugenze ku leevu endala. Nze ndi chairman wa tourism board wano mu Kyaggwe, era ndowooza nti tusobola bulungi okunoonya ebyo byonna ebifo n'ebintu eby'enjawulo ebisobola okwongera okututunda ate n'okuleeta obulambuzi mu kibuga kyaffe ne mu ssaza lyaffe. N'olwekyo n'olukiiko lw'endiko kakati tuli mu kunoonyereza kiki bye tulina wano: enzizi, ebiyiriro, emiti egyafukamira, emiti eminene, bintu byonna eby'enjawulo tusobole okuba nga tugenda tukuza essaza lyaffe. Nnyina okulowooza nti essaza ly'e Kyaggwe liyina emikisa mingi nnyo, kubanga n'omusajja Churchill yali awo kusaza n'atunuulira mukono ebyo n'agamba this is the pearl of Africa. N'olwekyo Kyaggwe tulina ebintu ebifaanana bwe bityo. Era siyagala okugamba owekitiibwa era ne Ssekiboobo omumyuka nti tugenda kuyimirira nammwe okulaba nti Kyaggwe avaayo. Mwebale nnyo mwenna okutuwuliriza, mwebale nnyo kujja ku lwa Katonda n'ensi yange. Ssaabasajja Kabaka awangaale.